ya kakati banange nsanyuse nnyo okubalaba mwenna ntwala omukisa guno okwaniriza obukitiibwa Bajjo kuba tomanyi ayinza okufuuka naye presidential advisor nafuka mukama wange abadde meeya w'e Nakawa alindiridde okulayira naye namugamba tojja kulayirira Nakawa ngenda kunoonya division ndala namugamba agende kulekana stage alisatandike okubeera meeya wa kulekana kakati kulekana stage oba Wabiduuku oba Kasokoso oba Kiwalimu oba Bwayise Bajja anvumidde ebbanga ddene ampita bisaati anangira akasaati kange akamukenyina naye nga nkenyumirizaamu kubanga ntagala kati Bajjo yagambye nti akooye enkwe n'obulimba naki nemwaniriza nnyo naye okwawukanako n'abantu abalala mbeera nsirika nga abantu bavuma abantu sijja kukkiriza Bajjo omukwano gwange promota munnange ate nga y'omu ku bakulembeze baba promota okukozesa olulimi olubi oluvuma gy'abadde bakwano be kuba bali baganda wadde tulina ebyobufuzi ebitugatta tulina ebyobufuzi ebitwawula nze ndi wa NRM era mpagira Mwami Museveni ne mutabanyi we n'amagye ga Uganda ne NRM party ne government ye Bajjo abadde wa people power omu ku batandika people power era y'omu abadde yeyita foreign affairs minister ng'alinze naye kulayira government yaabwe etwala ekifo Bajjo yagamba ye minister wa information and national guidance owa people power kati abadde minister wa national guidance and information nga yagamba nti takubwako kalulu so minister wa national guidance ne information ino kubeera ng'oli muntu mulungi nga tovuma abantu so Bobi Wine muyimbi era nze ngenda kukyaza Bobi Wine ku radio yange naye mpagira music we naye siwagira bikolwa bya politics oba ebintu byakola kikitwawula naye nga mwekitiibwa Uganda wange ngezo okuba musingako omwaka waba ategedde emyaka gy'emituufu agamba 8 then mba musingako emyezi nga 6 wabanga emyaka emituufu yagitegeddwa agamba 82 era mbeera babawe so nze mwekitiibwa ne mwagala nga muganda wange naye mumuwakanya nnyo ali ku ngoma ennene yepimira engoma ki ennene ya president teyandipimidde president yandirese ba president level zaabwe emyaka 5 above bakubagani ukitega kyengamba naye ate Bajjo waba avuddeyo sagala akole ki avume Bobi Wine era Bajjo namuwandikidde ne mukubira n'essimu nemugamba olulimi olusi lulungi tovuma abantu tukwaniriza nnyo fe abawagizi ba NRM kubanze saaniriza Bajjo nga mukulembeze wa NRM naye mwaniriza ng'omu ku bawagizi ba NRM Bajjo babadde asinga okuvuma Bajjo abadde lunaku anangira ekisaati naye kati bwe mbalina saati yange nga sina gwe nabba sina gwe natwalira mukazi we naye nga nze nina akasaati kange yandibadde akawa omukisa n'ekitiibwa n'agamba akasaati k'omusajja kalungi oba yaninsabyeyo akamu bwe mba nina kuba nalina bubiri akamu ne kabula ne bangamba bakalabye emmotoka ye so saga yandisabye n'angamba nti mwenyi mpayo akasaati kamu nfuta okatwala obutwazi okitegeera so bye byange naye tumwaniriza nyaniriza nnyo omwami Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe oyo wakabi oyo professor is very brilliant musajja mugezi nnyo ate ayagala nnyo eggwanga lye. You see, when you love your country tewali kintu kyenjagalaga muntu ayagala ggwanga lye. Basajja Mivule is a very nice man, very nice. Simanyi oba mukimanyi nti musajja mulungi, very good. So is an effective mobilizer. Kati laba squad ng'olina Basajja Mivule nga team captain n'ogatako Bajjo Alfonsi Anderea gemanya g'amatuufu Mwami Alfonsi Anderea Bajjo okuva Bajjo yali mukulu w'amataffaali kati mugagga promoter kwaze namujja Bajjo ng'akuba amataffaali nova ku Bajjo n'ogattako mukama wange full figure oyo w'amaanyi oyo wayita wantu abeera nga musi kati wetumala full figure n'ogenda ku mukama wange omulala Buchaman oyo president wa Geto oyo boss wange Mr. Buchaman then na mukama wange omulala Madam Catherine Kusaasira owakabi abo bonna abantu bakabi ne mukama wange omulala ye Moses Sali kati wange ina squad yeyo wala Kampala bagenda jikuba kutaka abo ba boss bagenda kwa buli omaja kwata division emu nze mulimo gwange ngamba yamba konti tuyambeko wano kubanze mbabulira amazima siri mukulembeza wa NRM ate siri mukozi wa President Museveni naye mpagira President Museveni naye mpagira ne government kati era nja ku nsonga eyo nyongerezeko nti abantu abajja wano kubayamba
ngenda kugalawo gate sikyayagala abantu wano kubanga abantu mujja kutandika kupanga wano ebijulizi waliwo ababadde bapanga abasajja oba bayita abaani waliwo omulala bamuyita Isma omulala bamuyita Saalungu weeyo Gayaza omulala ye nina amanya gaabwe era kiseera kigenda tuka ngenda bawa interview balina omukyala gwe bapanga nti yayingira wano abakozi bange ne bagezaako omukwata naye wano waffe kamera zijjudde buli wamu so bagamba nti bakitongole kya byakwerinda era ekisimu zaabwe tuzifunye tugenda kukola ki kuba noonyerezaako so nze sikyayagala wano kuba tenze waliyo ku gate ninawo abasirikale bange ab'obusaale bwe yajja bamulaba ate nga office kange mukalaba katono mulimu abantu 3 so tewali mukozi wange ayinza kukwata kuba kubakira muntu taliwo bano abantu abali wano bona bavunaanyizibwa omupasita omulala naye musumba so bantu bavunaanyizibwa tebanywa njaye tebanywa sigala so ngenda kugalawo enkola y'abantu okwaniriza abantu okumala gajja wano tibajja kundaba njagala akuba essimu eno si office ya government eno promotion agency naye mu promotion agency mulimu omuntu alonda ali registered voter mu Uganda ate nga citizen ate nga asasula omusolo as of last year nakulembera abantu okusasula omusolo mu class yange ya middle income eya medium taxpayer so I was the leading taxpayer in medium tax category so ndi muna Uganda obuvunaanyizibwa akontributinga okukula kwa Uganda sifuna musaala gwa government oba gwa kibiina kya party so omukyala Lususu wajja wano n'agamba nti yazze owa balamu n'amutamuwagudde mungi wajja wano n'asangawo abantu abalala 10 nga batudde awo kati yayagala muwe budde bungi VIP eno office ya RDC ya mukulembeze wa party oba ya president eno office kano ka office kange nkesasulira tasula biru za wano so munoonya abakolera government mama Lususu anti Lususu Fiona agende mu bakama bange aba government byateekawo namugamba waba abeera nansala mukama wange buchamani doza abeera mu kitundu ekyo oyo waliyo ne mukama wange omulala oba noonye boss wange full figure awuliriza ebizibu bye naye ojja owa balamu n'omuwa biru ya bilioni 5 nti nkutwala wa president olina budget yo ya bilioni 5 kiba kikyamu nina wenkola ki nina nze wenkoma ng'omuntu nze obusente bwange obutono bwenfuna omuntu wajjanga mulwadde ne muwaye omutwalo wentyo so mbakubiriza abantu abali e Kampala mumanye office ze mulina okugenda mu siri mukozi wa government naye ndi muwagizi wa government ate sisasula musaala munonye babossi bange abemanyize nze siripoting abantu balala bakama bange beero owekitiibwa ennyo Buchaman madamu Kusaasira madamu full figure kati muzeyi wanaaba asimye n'atookako ne amwami Alifunsi Mukasa Bajjo n'amugattako ku ba presidential advisor era naye nja muvunamira naye nali nganye omuvunamira nti meeya nga wa people power ti meeya wange nali nkiganye namugamba wano tetufugibwa abantu batali soba Bajjo tali soba omulaba ali soba omulaba ali soba omuntu ali soba osobola okuvuma abantu bakuvuma bulijjo penge ne Isma Lumbye bakola chemical bayita chemical ne bawayiriza ne bogera kino na kiri nze wali ompulideko nga baddamu zine Facebook ngendako olwenjagadde postinga nendeka niwe banvuma ebivume ebyenkana trailer za container zekawusisi nene interview abagira abawo bennyini abo bajja kuvuma so nze sagala sikiriza na muntu akola ki avuma abantu kitegeeza ne bajja wayiriza no tawayiriza wadembe naye yagamba nti Azamuli oyita sirika bajja omanyi tasirika alinga full figure omulumba akukuba hedon kitegedde naye nze atenze bajjo njagala bajjo promoter omugagga landlord because bajjo is a landlord emabega wali n'ennyumba gyasulamu emuyenga nga ya dola 14 n'agamba nti amaze emyezi 3 nga takola ki tagisasula naye ensonga ze yambuli yangamba nti twalitegesa ebibulu byaffe gavumenti yamwe yetuyimiriza okukola tetukyakola so oli landlord amwanja mutwalo 12,000 naye bajjo naye landlord alina amayumba ge emakindye bunamwaya naye nga ye ayagala wali Sekiwa asulamu mu kigaggawa emuyenga tolowooza nti obwavu bwe bwamukasa okwegatta ku president no si bwavu kubanga alina amayumba ge waba mwavu lwaki tatunda amayumba ge is not poor is not a poor man, he is a very still rich ate nekirala
tanafuna sente gwe mwabadde naye mwamulabe alina sente Bajjo abane sente tabaze basulira taziwa bulijjo tabayita kuserena n'abayita n'abawa buli omu emitwalo 2,255 so Bajjo talina sente Bajjo tewali ayinza kugula Bajjo akati kakubuuzi kati aha Bajjo omugule ayongereko ki kujjako okubeera nti mobilizer mulungi wa wansi naye people power yafiiriddwa kubanga Bajjo amanyi n'okukwata eryato n'agenda ku kizinga era nze manyi batudde obufofufu batiisa ate ababega atya Bajjo kati Bajjo ababega omukubi w'amataffaali abeera mbega Bajjo yasomanga naye ng'akuba amataffaali ge nze bwe mujja Bajjo okujja wano nga ngeri gye babeera emukono nga alina akasajja akagema enkuba ke yabeeranga nako kati akasajja ako bwenabeeranga n'ebivulu Bajjo nga jana akasajja katono we kati nga kajja ne kukutiya nga kirimu obukuta bwabusa obugundi buno amapaapaali obusigo bw'amapaapaali mbi bazegema nkuba bwe bamala omulimu gwabwe ne mbawayo 3 naye nga Bajjo yeeyita maneja wani wakagema enkuba yali maneja wakagema enkuba bakayitanga sani linnya lyako kanisa Siraji Musinguzi actually okamanyi kitegeeza nawe okagemera ku nkuba ku radio TV yamu kika Siraji Musinguzi bakayina ekikofiira kinene ddala so bo ne bajja e Kampala kwanza nali nzimba kizimbe kino nga Bajjo yampama ku mataffaali Bajjo ng'akola omwezi milioni nga 4 mu mataffaali ge so avaayo natandika okukola ki emyoleso Bajjo yategeka omwoleso gwe ku Old Kampala kati omwoleso ogwo ne bamusuubiza nti gavumenti egenda musupportinga netamusupportinga Bajjo agamba nti yateekamu obukadde bumeka 5 Bajjo atandika okuyomba agamba nti mukulembeze nsaba mansasula sente zange ng'ayita mu kyalameeri akyambadde sente bazimumma President agamba nti kali engeri gye musajja gy'atubanja sente tumukolesa gwaliwa nti guli wano n'ebbaluwa ze nga Bajjo azirina zonna gavumenti negamba egenda atandika omusasulayo ki ku sente nemuwayo obukadde omwaka guli oguwedde ogwo ndowooza yamuwayo obukadde bwali 10 oba 15 kati naye ng'ajjukira yali azimba amayumba ge n'amaliriza n'agulako neyo emmotoka etayitamu masasi eya white gy'avuga n'akola ki n'abeerawo kati bano abantu ab'ebbali bagamba Bajjo bamusasula Bajjo bamugula Bajjo bamuguza obukadde 5 simanyi mpozi nga omanyi abantu bagula eka kati waliwo okugula ng'ogula tanka etatambula etalina bijegere naye ng'ate tanka yakulwana mu nsiko kakati ze tanka ezizirwana ezitambula nga tezina naye kakati nze Bajjo engeri gyatwegaseeko tugenda kukolera wamu okulaba kati Bajjo kabegaseeko mugenda muyambako ku rentu tanalangirira singa Bajjo alangirira nze ngena embuzi yange ngenda gimuwa ate ekyarenti musajja mugagga afune ku bintu bye kimu atunde yes amugagga nnyo Bajjo omugagga kati nga gwe yamuleeta mu Kampala ayiga atya emize gy'okwemula n'okuvuma abantu nze sagala kuvuma naye okwemula simanyi oba awemula naye ng'ebigambo ebyokuvuma kireka gwe mulimu gwe mu mutwe so mwaba muvuma mumanye nti gwe muvuma nga we muyina lumbuye n'epengepenge mu kuvuma naffe kati twafunyeeyo squad tulina nina mukama wange presidential advisor full figure Mwami Bajjo webanegatirwako mukama waffe ddala asingira ddala kati agenda okukulira ebyobulimi n'okujjuga obwavu mu maka Mwami Basajja Mivule mujja kubawulira you'll understand those men they are not easy subject kati oyo Bajjo ne uncle wange Mivule ne full figure mugira mubateekako bukatuni obwo nti bambadde ebiteteeyi bakoze kino olwo akatuni ke bakoze nga Bajjo yambadde ekiteteeyi nenga ne bana abaana Bajjo yambadde ekiteteeyi atudde ne full figure atwana agize bwati nengamba Bajjo nakateeka ku page ye nange nekajja nengagamba this is very lovely very nice kabade kalabika bulungi kusinzira kyemubadde mwagala then wayivudde wakalanga Bajjo yambadde ekiteteeyi ne mukama wange mukulu president w'abantu b'awansi Mivule nga naye yambadde ekiteteeyi so nawo kabade kakola ki kakola sense nagambye it's okay mulowooza bambala biteteeyi bo bali happy uli bagenda yasabye pick up Mwami Mivule tewanamuwa sente yasabye pick up emuwerekerako ng'eriko abalimi n'emmotoka ennene ng'eyo eri awo yange kyekirooto kye no si kirooto kye akidizaaminga kuba kati nze kapere bwe mba njirina emmotoka ye lwaki tafuna 2 Bajjo akyali relevant oluvannyuma lw'okugenda mu NRM no waba tali relevant mwani mukozeeko interview is a very 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 intelligent highly intelligent young man
Otugambye mukwano goli ageme enkuba. Naye tumusuubire okubanga Siraji Musinguzi. Siraji Musinguzi simanyi oba kaafa oba kakyaliwo simanyi naye nga we kali kasajja k'amaanyi nnyo. Okiraba naye nga Bajjo yali manager. Madamanyi ye president wo. Aliwa. Siraji Musinguzi. No, president wange mulala. No, kati ubi mixinga. Siraji Musinguzi is different from Mr. Musinguzi Abitex. Oli wamuta Abe Abitex Musinguzi. Oyo president w'ebivulu. Atenga ye founder w'ebivulu mu Uganda. Kitegedde mu bana Uganda kubanga talina tamukati. Then Abitex nakola ki? Era nze omwe ekitiibwa. Nnyo is a very big man. Very, very important. Yeta mumwagala mnyali. Wana basimye kati mwene yali mubakako okujja. Bajjo waba yasazeewo nti ajja alangirira akole ki? Ajje. Okitegeera? Bajjo yagenze wa Museveni simu ye NRM. Agenda kuwagira President Museveni. Bw'oba wagira President Museveni. President Museveni yani? Pa profile is who? NRM founder. Is the founder of NRM party. Is the chairman of NRM party. Is the founder and chairman of the revolution of Uganda. The Liberation Army ya NRA. Ate ye president atawangulwa. Tajja kuwangulwa ebbanga lyonna ly'anaaba ku ntebe. Ate wabeeranga awulira nti akooye tulinawo. Matugambe Bunopu yafiiriddwa Bajjo ne bamutwala. Yafiiriddwa. Namwe mwafiirwa Big Eye. Byavaayo. Njagala kyogere mu kamera. Kyogamba yavuddeyo. Big Eye yavaayo. Ngata na chingamba. Mukubire mubuuze. Kamukubire mubuuze. Kamukubire omanyi sagala kusala bigambo. Sagala muntu asala bigambo. Baba kuba omupiira gwa Big Eye. Ani nga bagukuba ani? Big Eye asobola okuvaayo. Kamukubire mugambi. Big Eye tasobola kuva mu NRM. Tasobola. Era njagala nkimubuuze. Big Eye. Nkulamusiza. Nina amawulire mu office yange. Bagamba wava mu NRM. Kituufu wava mu NRM. Ati mbuuza gwe babuulire wavaamu oba tewavaamu? Tasobola kuvaamu. Very good. Oyo muzzukulu wa NRM. So tasobola kati mwabalowooza nti yavaamu mujja kuba bulungi. Ate mumusasulira ennyumba bagamba. Ate lwaki mumusasulira ennyumba ono omusajja w'amaanyi temuzanyira ku Big Eye w'amaanyi. He's a superstar. Asula mu kyalo. Ebyo mu kyalo wa? Asula mu kyalo kyawa? Yakera n'ava okujja e Kampala. Kakati waba asula mu kyalo, asula mu kyalo kyamu oba mu kiki? Bwenyuma bamugoba. Big Eye. Big Eye. Njagala bano babuulire bagamba osula mu kyalo. Woba osula mu kyalo osula waabwe tosula wamwe. Yes. So wademba okusula owaabwe. Okyabanja NRM oba togibanja? Agibanja. Ate bamusasula tebamusasulanga. Ebyakoti byakomawo. Ajja kuwaaba kati ebibakwatako. Mugende mumunoonya ababuulire. Wamasebo kiwedde endowooza. Mbadde n'abaspaaka NBS, Bukedde, nani? BBS, Galaxy ne Radio 4. So kati muddamu kusala bigambo otavangako mu NRM naye abanja. Ate kituufu kyabanja. Era nga babosi mbasaba. Bafulindako kanjogere babosi mbasaba. Big Eye mumusasule. Akalubirize emirimu gye gyesibye. Alina faamu ye, alina ennyumba ye gyazimba, alina n'ennyumba gye yasasulako, ayagala sente mumusasule. Big Eye olina kyoyagala okwongerezaako? Bas. Alina 6 ezibanja. Kati mukubire simu omubuuzi. Mbadde n'abamawulire Karo, Ronnie, ono omukyalo ono wa Bukedde gwe wayagalanga bakuyitani? Towogaana teweegaana bakuyitani? Mbadde nabo wano ne mbagamba nti tebeekanga ng'ofuuse senior presidential advisor of all advisors. Kitegedde? Minister of what? And what? Breaking news. That
Okay. Ngenda chikola. Then ekirala Minister of Integrity. Aneda sewo. Enyumba gyosulamu emuyenga yedole 10 tebakugobaamu olwokuba nti wafirwa sente zo zobanja. Neda sewo yogera amazima njagala yogera amazima tebakubanja mutalo gumu 12. Kala abiwulidde byonna era ne Ronnie abiwulidde mwina kyemubuuza. Minister of Integrity. Minister of Integrity and mubuuze buuza. Kala akubuuza. Kalo yogera buuza ha? Apitex omuleta ddi mwenye alemu. Yogera. Apitex omuleta ddi mwenye alemu. Bano bagambye nti olina bizinesi yo tanulo eziwererako ddala emukono ez'amatafaali nga bawakana. Kibabuulire. Mbadde muwakana ki? Bakubuuza. Naye kati oli wa NRM ddala. Temuli. Akimenya bizinesi zibamu. Gwe wizo. Yes. Kyogamba tagenda wangula kuwa president. Ote wagamba bakutemeko omukono. Kati lwaki wali omuvuma ng'ovuma ebisati okwagira Museveni? Naye kyekyakuzibudde amaaso. Bakumye ne kaadi. Kale sewo. Kale basiimye tweyanziza nnyo sewo. Ati kati nze oli mukama wange. Ogambye oli Minister of Ogambye ki? Ogambye Minister of Integrity and Charity. Kati eri obadde Minister waki? Minister of Information and National Guidance. National Guidance sibe bateekamu empisa mu bantu. Naye mbadde nkusaba basonyiwe tobavuma baganda bo. Kale sewo. Kale. Kati oba ovuma oli wa ddembe oli musajja mukulu. Mukazi wo wuuno.
Kamotongo kale bye. Kale sewo.